Omulogo y'omuwulizaako. Ani? Anatolius. Tomuyita mulogo. Mulogo. Mulogo Anatolius. Anatolius mulogo, oli mulogo mwana. Anatolius agendako mu ssabo. David Lutalo. Si agendako, nakati agenda. Agenda mu masabo ku David Lutalo. Simanyi kati byagenda kukola kubenda ku zino sina nnyo budde bwe. Naye nga lulingo kyali naye. Anatolius agenda mu masabo agenda David Lutalo. Kale nkulimba enfune ki. Naye nyira kati okwetaasa. Ono duka oyo yaliwo emabega bwe. Muyetaasa abuya Ivan muli ali Canada agenze. Ali bali ba koteri, bwe mwa koteri. Nze naye sina ntobe egenda Canada. Usanga yafuusa osanga yabanoonya bubi. Anatolius yali anoonya mukomo. Nga Ivan yayikweke Canada. Lwa Anatolius. Temuwaliza namu Anatolius bwe mu. Nze waliwo omuntu eyangamba. Anatolius ekyamazima kiri nti talenti ye ntono. Gwe abalogo 15. Anatolius yagamba yalina abalogo 15. 15 naye yeyongerako ki. Naye David yambuuza n'abalogo 15 nze wateekayo erinnya lyange. Gwamanyi. Wanze tebandoga. Yamugamba. Nze tebandoga. Wateekayo erinnya lyange. Bizibu byo. Khalaas omusajja n'akomaawo. Ekikonerwa mukanga yeetonze abatakiriza bye yakola. Musonyi wogenda mbalogo nga nkuloga nga yeetondera David Lutalo. Ye akabanga kimu bulonsonyiwa. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwetuli amanya bampita Rima Sam oba osobola okumpita Medan Club Bongo nga bulijjo tusinze no ku Land Star okutuukako weewaawo Land Star eri opposite Papa Sport ndowooza ye hotel ekyasinza okubeera enjawulo mu Makindye bw'ogituukamu oyinza ogamba toli Makindye oyinza ogamba toli Kampala oyinza ogamba oli mu kifo ekyasinza okuba ekisirifu olw'embeera ekitambuliramu n'ebirala oyinza ogamba oli mu kifo ekyesuddeeyo mu bibira naye ng'ekituufu kiri nti Land Star eri mu kibuga Makati just abagiteekateeka be baali abakugwa ekitenkanika ku Easter waliwo King Michael jangu live band lukoba ku lukoba mu gardens ez'aba corporate jangu omulire mu kaawo jangu otuleko kaawo bakuba olukoba omulokozi agende okusaasaanya okwagala n'amaanyi nga naawe ojjudde omwoyo oli mu kubeerawo kwe kale bakama banga abantu bana Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana ba ku street somero abaana bakateyamba bannamwandu abaana b'oku luguudo nze nzikiriza nti bwe tukwata ku mugigi omuto tuba tukutte ku nsi ey'enkya kale nno kyonna kyolina osobola kituyambisaako nakyo kyonna kyolina ekimu kyekyekumi ekyensi ekimu ekyekumi ekya Katonda waffe ekyo kiwe mu church genda mu church gy'osabiramu gy'owuliramu emirembe oba ekimu ekyekumi ekya Katonda kwakyo kitambuza enjiri ya kitaffe ekimu ekyekumi ekyensi kitegeeza ki bw'omala okuwa ekya Katonda ng'ogamba nti nedda kati kino ekyensi kankiwe muntu munange gwendabako oyo ali obubi oyo gwendaba nti singa simuyamba yandifuuka obuzibu naddala nze ekyange nkimalira nnyo mbwana bw'ensi obuto mbwana bw'eggwanga lyaffe obuto tuli mubuzimbira somero tubujje ku street tubujje mu family eziri broken tubujjeyo gye bufiira sitaani gyabutereddemu enseke tubuyigirize tububudaabulero tubufuula obuntu nate tukuteekako penso tukuteekako kala tukuteekako brush olwo nnoviirayo ddala ng'oli wa muwendo gwe yali atesitinze ku buwoomi bwa art n'obunyuvu bwa art omanyi kyentegeeza akasente akavaawo tukateera ddala ku ssomero lyaffe eryo
tukatera ddala ku ssomero lyaffe eryo tugenda kusereka batusaba miliyoni 8 mu emitwalo 4 kyonna kyosobola otukwatirako. Tulina ne scholarship identity eyita ku screen omwana wo omufuna member wo ku ntikko omusaso yakadde kamu n'ekitundu kategeeza ki bw'okasasula omufuula member wa Bonchat Foundation nabanga buli matenda agayita mu foundation eno omwana ono agayinako omukono naye ate ekisinga okuba ekinyuvu omwana tumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 nga tutaddeko ebyemikono byonna Matthew 5:16 essomero lyokka erigenda okubaamu okusoma Bible nga nayo subject eyetongodde. So gwe mwana Katonda ali omwana omufuule member ebyokusoma obitulekere omwana ayiga okusiga ebifaananyi okutunga okukola obusawo okukola engatto okukola enjiji okukola amadinisa okubumba menye kindeke ki kakadde kamu n'ekitundu obumula okuwerera omwana emyaka 7 bannange. Kale omukulu sebo obulamu obulamu si bubi gamba muti eno ane kayongo mbuzeeko bannaye abalabi ba MR Live abali abroad abali mu Uganda mwenna mbabuuza kumwe bali kuyita mu nnaku nkulu mwe bali kuyita mu Idi ennungi ate n'ennaku zinene zidawo nga bweyogedde wantu tulinawo King Michael nje nakujja mulabeko abasiraamu mukkiriza okujja mu King Michael aye kakati ba King Michael bo ajaluna mu kisi musiraamu ali mu ndongo sajja era ku bandongo ye akubandongo kasatu wemula totyobola Allah sigala ng'okola kuba naye talenti Katonda yazituwa okitegeere yonso yange onoonya akawogo kuba tekijalabika bulungi ng'ate seeko omulambo oba omusiraamu omulaba kukutte bate Kayongo SB4 wamukote nga ye yabba ettooke ekyo kirabika kitya kuba kakati ndi public figure bammanyi abba enkoko mu katale nzira mutambula nyo okujja mu nzinda wanene mu kamera era nange ngamba yina okubba enkoko ngate Kayongo SB4 yatadde oluyimba olupya Kayongo SB4 yagabidde abanaku omuceere yabadde bakatayamba school fees yabagulidde engoye yabadde abantu Qur'ani yazimbidde abantu omuzikiti funa akasente kange mu ndongo ayina ngenda nenzirizaako ne kwa kano tugambe munzirizeko mu ekitono kuba ate ye asinga okola ki otuwa so ekintu ekyo kyoliko kirungi nnyo nkiwulidde kya foundation ky'essomero tuli mu dizimba bana sinasumulukuka naye omwaka guno njagala nnyo okuddiza muganda wange naye watuwaako ko tojjukira nti ku foundation eri enkadde atuna genda kameo tunakola office wa kulekana wajja najja wadde nga nedda toshitwala for granted tosaagirira ebintu byewaleeta byakolera ddala olunaku era byajjuliza ddala ennyumba z'abamu byawonya abantu abamu okgenda okubba omuntu eyafuna kasukaali n'afuna kaceere bw'aba yali awagadde ekisonga gamba olwaliro wembulira wentemera omuntu omutwe nengumujjako bwe yafuna omuceere yakakkana era gwe yali agenda ottema kakyali mulamu olwokuba watoola. Amiina kisa kya Mukama naye nga okuwaayo tebuba bugagga guba mutima wekyamazima mu mbeera ate wadde ngenda neerwanako nziremu okulanga nyimirira nali bubi naye nga ate nda waliwo abaana abeetaaga okukola ki ate era wakirinze nga nseetuddeko ku kigera beetaaga obbayamba so naye ngatako nga wadde tunagenda ku nsonga ku mulanga gwoyogedde kuba osobola obbeerawo nga gwe mitandikira bongo naye olaba bwewaawe kubiriza n'ogaba naye kanyambeko ku baana banene abali bwe bati ne bwe bati kusobola okukola ebyo n'osigala nga otambula bulungi naye olina omutima omuyambi ogwo omulungi ogwo omuzadde ogwo gukulimu nga kankole kino si kufuna naye okuyamba oba oli awo abali beerawo bali kwogerako balyogera Katonda waffe Katonda waffe naye nga yayisiza ku ggwe maifu kitwa nti Katonda si ggwe abakoze ne Katonda yabakuyisiriza yayisiza ku ggwe nate empendo wanga abaana baganyirwamu twayawukana bwe waleeta ebintu biri ku foundation ngo tukyaliddeko mu baana twayogeramuko ne ngamba kakati saagala oddemu kukyala kula Bonchat Foundation kuba ekuli wala nnyo
negamba nti watya nateetawo wobeera nawe bw'otandikawo Labongo Charity Foundation ekitebe kya Labongo Charity Foundation n'obanga kagwe ku luno ebintu by'okuŋŋaanya ogenda mu getaawe nateetaawo n'obigabira ku bakateyamba baawo nze n'obwompita nsobola okuyambako okufiriminga enjiri eyo kuba tugyetagira ddala ku butambi kati engeri gy'oli public figure n'okuŋŋaanya ku ngoye bannaffe abazookya engatto bannaffe abalina ennyingi nga tebakyazikozesa n'ozikuŋŋaanya n'ogenda n'ozigabira abantu eyo mu ghetto olaba nawe bw'okola Labongo Charity Foundation eyo tebyetaaga ssente bazanya n'omukyala ate ozikuŋŋaanya eyaŋŋamba buli mwaka weguggwako ate okuŋŋaanya engoye ezo n'abakojja azigabe bateesobola engeri gyali mukwano gwange era naye nja kwogeramu okwo naye omukyalo oyo kati omwegatteko nga bw'ova mu kuyimba ate oddako mu humanity ak'obuntu ako nako kakulu ak'obuntu kakulu kuba ak'obuntu kanene oyinza obba tulina sente naye ak'obuntu ne kakutuusa wangi kuba ekyamazima singa mbadde siinamu kabuntu oba nali badde ndya kaneegereze kisolo kyennyini yo waliwo n'ekisolo ekiyinza obba ekirungi waliwo ebyo ebisolo ebirungi nga bibbeeyi ekyo ekyomubiri omunene ekyo kisolo naye kirungi nalibadde kiki nalibadde empisi pisi ewunya bubi n'omululu kyokka ye ate erina obusimanyi obutwa kwega nalibadde ekintu ekitagasa naye nebaza Mukama Katonda nti wadde nze nyigirizibwa nnyo obulamu bwange bwonna mu kalya yange ene etannavaayo kyokka nga nsobola kyekisinga okunnuma nga nsobola naye era nze nsigadde ŋŋamba nja kuwiininga wewa Kayongo SBF esebo emboozi twagikola ebigambo wabyogera ku mutima era wayogera ebintu ku mutima abantu abamu babitwala ku mutima babitwala so persona abala ne baga nti alose n'ayogera abala ne basanjuka ne baga nti ayogera awo ne mmeeme kakyayogedde emmeeme ewonye David Lutalo yakusasula wangi David Lutalo yakusasula kubanga olutalo lwonna lwali luva bwekutaasa David Lutalo ddogo kwogera bali baagala kumutta omwali Anatolius engeri gyagendamu ku basawo nebyayogeranga ekyavako ne David Lutalo okutuuza meeting mu studio n'owo obujulizi ng'olumiriza Anatolius kyali agala kuloga David Lutalo amunize omusu David Lutalo n'agamba nja kukwayo kasente David Lutalo bwamala omutebula akabi akasente tiyakasese olwonna wendewuzize obuvumu bwo kubanga omusajja aganja kukuwayo akasiimo naye Kayongo engeri gye watabukamu okubanja David Lutalo akasiimo Kayongo nno wandaga nti ebintu biri serious kubanga Kayongo wabanja David Lutalo akasiimo ogamba alina okukampa nga nkubuuza akasiimo olowooza kasente nga mmeka nze simanyi n'ogamba wafiirwa ebintu bingi nnyo okulwa David Lutalo ebyo byonna byaggwawo okulwa David Lutalo era neyanyiza okunzizaako okemabega wadde nga interview gye nasemba okukola nali nagaana okuddamu okwogera ku nsonga ezo abantu bazze mule baŋŋamba waliwo omukwano gwo Mama Matthew aŋŋamba Zakayongo atubuulira ali atya ayimiridde atya muzze tukolera abantu ya kituufu mukolera abantu ate nange mbadde mbuze ebbanga ddene nga nyina okwogera kujja gyembulidde David Lutalo yakujjamu n'akuwa akasente n'okolako edduuka eritunda kyakala n'okolako saaluuni n'okolako ne ija envi nazikoledde mu saaluuni yange n'okolako ne ija baga akasente David Lutalo yakuwa oye nakyogera Katonda amusaasire abantu nabasanga eyo nga bali awo banyumya omusajja bamuwa ssente kati obasaba bakolaki bali awo era bafaani bandongo bakwagala nnyo baga nti awo omusajja bamuwa akasente n'akolako ija n'akolako saaluuni n'akolako n'edduuka nekisiza okumuzesa n'akolako ijja Bongo ebbanga lyembulidde nga banjogeddeko nkyaddamu okwekweka bwenti baga nti nedda Kayongo nze oli wadde talabika naye nja kumufiirako atubuulire mwakumawo ne David Lutalo wamusonyiwa yakujjamu mwakwatagana wayingira dde airs n'ogamba lunga nti yabba akayimbako wadde okimanyi nti waliyo enseko nga siza zibalaata obalaata nsese mbalaata nali sesentya obadde ogenda nayingira dde airs nkoleyo mwakumawo ne David Lutalo interview gye nasemba okukola oba gwali gwakuna ekyamazima nayimya ku magulu gange abiri ne ŋŋamba omusajja nakola ki wamusonyiwa omusajja namwesonyiwa
wamwesonyiwa namwesonyiwa ye ng'omuntu twanyinza okugamba namusonyiwa ajja kubuuza namukola ki okuma akasenteko nga wamutaasa abalogo omulogo y'omuwulizaako ani Anatolius tomuyita mulogo mulogo Anatolius mulogo oli mulogo mwana naye nga David Lutalo saali nti nali mwataakinga nga ye omuntu era wadde nga wakyazako kasajja ke ne kafuba nnyo okulaga nti kale oba inolaga mukama wo nti okola simanyi oba yamusindika oba yeesindika oba kyebava tebamuza mu kamera nga ye yennyini si yamusindika nalaba yali tatuukiridde kwogera ku nsonga ezo oyo yali awo omuvubuka wayasiba obuviiri simanyi nawandaga izit nawandaga nalaba ngamba yamusindika okujja omwogerera naye nawandaga yalabanga emboozi erimu ebituli bingi najja naye abyeko nekyayina byamanyi kati yabitereeza era bwe yayogera abantu bategeera sayidi bagaa nti ekayongo ono yandibanga obusungu abuyisizaawo kubanga tosobola kugamba nti gwe omuntu omubanjiza akasiimo kotamanyi muwendo nonyiga n'oluma n'embanga bwe waziruma omanyi lwaki nali gamba nti yali tasaana kujja oba n'olukiiko teyalulimu ate nga yaliwo mu kifo kiba kiraga ki mukama wooli mu kifo nga bwe tuli waneeno ku Lannister Hotel enyirira bulungi nga tuli waneeno naye nga ate mmanju mu mmotoka yo olina gwoleseeyo gozze naye mu mmotoka eyo oba olina gwoleseeyo nga muzze mwenna waneeno naye ne tubanga kino kyetuliko tekimukwatako oba tulaze nno takiriimu kale ate wajjayo akinnyonnyola ate akiriimu ku ntandikwa nga mukama we yennyini yalaga nti kabaggalewo olugi oyo tajja yingira ate onnyonnyole ekintu kyotaalimu ekikintu gyekiri kiyinza okubuzaabuza nalaba nga nze siina budde bwe nali neetaaga abantu nga muteegerera wadde ye nkimanyi ayinza oba talina mutima mugumu maneja Ivan yalimu mu lukiiko ate Nassa yajja luvannyuma lwa maneja Ivan kugenda era ye bambi ti ekintu kyo teyakiriimu nalabye Nassa akukuluma ate ayogera biwanvu kunze era bannange Uncle David kampu naye tabanga Anatolius eddogo lya ba David Lutalo lyamukwata ko lwaki kampu yonna yakyankalana kampu yadde Ayers yakyankalana maneja Nassa naye teyabadde musanyufu adde alina byayisaawo awo byayogera nga wanda muliro kampuni eyo okuzaako emabega katono nawandagala yayogerera kampuni eyadda Ayers nga defendinga mukama we naye ng'ekintu kyayogerako teyakiriimu kitegeeza emboozi yo olwedde yali nfu kubanga nti yakiriimu baŋŋamba ne naliwo byanjawulo kuba nkakasa bamugamba bamusibira ebweru nga benkumenyedde betwali munda nze maneja Ivan muteegerera waliwo wetaba mukulu njuba oba namala kuwasa maisa walukaganga agezaako naye ayimbira eyo n'omukawejungira yennyini David Lutalo kati abo be baliyogedde Anatolius natumwogedde osangaye nimbali mwirabidde naye yaliko osangaye nakugamba buuza jebbi Anatolius erinnya ly'ettuufu yaani kuba ye yali mugamba yekakasa manyi bungi Anatolius nti jebbi namulako ng'akola interview emu yali ku lubalusewa izidi balusewa TV wako mukulu sekania bwana Anatolius yosangaye kati omuntu akyusa amanya nga nawo olubugundi osangaye kati nze bwe natula bwe ninga ni musajja ono bwengamba nti Anatolius kyewankola nda tekivaayo bulungi n'erinnya lye terimpa manyi osangaye juza nga ndi mulwadde awo era nanjuga bwe mukubwimbange bwe nnyina sinnabumaliriza nyina ennyimba mpandiika kumanza ennyimba okitegedde muganda wange ddala osangaye ono bwengamba Anatolius osangaye kyekijja okukola manyi omuntu ekinyumanyi nomuyita erinnya lye ettuufu ate nga terimanyikiddwa nnyo yaba akyulya nga kimukoona kuba eno true story oluyimba olwo lunkwata ku mutima nze kuba saalibadde nalibadde olwedde navaayo nadda naye ngakuba nti oyagala kunyiza mu stories anti tulina okuzzaawo engeri gyobadde obuze nnyo tulina okuzzaako abantu emabega tumanye obuzibu buno obuliwo kati naawe leve eno gy'oliko byatandikirawa kubanga waliwo wenakubirako noga oli Kenya
wagenda kunywezaamu nti abasajja nyweza ndongo wali onyweza ndongo no naye nyongera mwana agende Kenya nerwaneko netambutambuamaze wawulya buyo maye simu yange Kenya wali ogeze kukolayo ki nze nali ngenze mu byange nganze omuntu biki Kayongo nali ku music wange kongera kulaba abasajja bo bakikola batya kwongera mu mizikiti kufuna basheke kusabira ko kulombera kudduwa nali nyongera ku talent yange music ali kumukuza ate Kenya wakyala wa nayongera ko wajongerera ko wakyala wa we na kyali Kenya okwongera ku talent nyo muyimbi gwe nasinkana bazinga na uli kubanze njukira ande wawuli abubina gamba Kenya mwana ndi Kenya tewawuli abubina nageze kwetereza abasajja awo yavumbeera kona Kenya kiwawulira era nze okuva olwo nali manyi wali ogenze Kenya wano kukubamu abasajja nawe tebadduka bakunyogeza mu kabaani nedde kikutwala Kenya kinga Katonda waali kubanze nakugamba Katonda waali waliwo ebirabwako ebiraga nti Katonda waali obadde okimanyi nti oyinza obba ne talent do you know you can have a talent but your character can kill it? Of course. Of course. Sijja genda nenzi yankubulire oyinza obbanga byonna bibina webiri okya muganda wange ebuuza lwaki kati tekikyali nga bwe kyali kiba kitegeeza olina okuddayo n'otuula mu kisenge wekka ne weggalira n'olaba waweza okola ensobi oba wakola ensobi bw'ofuluma mu kisenge ekyo nga tonnamwadde omukazi wadde essimu kubanga ogyadde mu silent noga naye nyina okukola bwenti ne bwenti kuba nyina talent naye lwaki tebikyakwata bulungi byenkola siina gwe ŋŋamba naye ŋŋamba ngezaako obugeza nti soba ne talent naye embeera nekola ki netagala nekukakkanya nno nekukakkanya naye okuddayo ebintu byadayeyaza ebyo sibiriimu nnyo wali nze nalaba ndagala yesiba ku kyagamba mbu Kayongo tayimbirako mudayeyaza oyo wallahi ndayira amazima Kayongo tayimbirako mudayeyaza sigamako nayimba mu basajja abo zinali ngenze saba mulimu muganda wange wadde saga bagukuma nemugenda ate okuluka David Lutalo naye omusajja agamba wali badde watandika dokkola nga ntunulidde maaso nga vuna tutunulidde wali badde watandika dokkola naye ebizibu yabireeta abata yakuwa mulimu ani yaleeta ebizibu osangaye Anatolias osanga essaawa zino David Lutalo nga alina obuzibu bwayitamu obungi era ne bw'aba ayogera olabira ddala ng'obusungu bwa David Lutalo abula kufiira ku muntu golooza eddogo engeri gye mwagendako mu masaba eyo olowooza eddogo teryakwata omukulu oyo David Lutalo temwamuloga kubanga kuva emboozi ey'eddogo bwe yatandika David Lutalo yatandika okusebengerera yatandika okuleeta ennyimba aziisawo lwampako omusajja ayimba omusajja yali ow'empisa kati nalabyo ng'avuma ne ku bantu abantu abakala akatabubi nnyo yeekyaye takyategeereka golooza amasabo ge mwagendangamu Kayongo tegakoze omusajja oyo tewali masabo ge twagendangamu kukosa David Lutalo kyekikuyisa Natoli obadde okimanyi David Lutalo bw'oba ogyeko bazadde be bw'obala abantu ab'ebbali banna kuba mwagala naliko banyinza okugamba kwendi ate akimanyi naye lwakuba nti waliwo kino kibayita bwe kiti kikono nkokola amawagali kuvimba kyeŋŋamba omuntu ayinza ogamba naye oyo kale yagira ne siri kirasi ye ekyamulogesa kuvimba genda mu masabo mukomye ettumba eryo ononsonyi okubuuza kankubuuzeemu olwali ayinza okusinga bandabbi ba Katonda amaanyi nga mulya mmere kwabaali bantu nga ffe nga balya mmere si bwe kiri oza bali bavimba ekikutta David Lutalo kuvimbirako sina kinzita kuyiye kuba naga omusajja namwesonyiwa anti obyogeddemuko ngambye nti waliwo kino eno amawagali ago gavimba ogambye omusajja yatandise okukola ki okuvuma ku bantu yavumyawo yazitandise oga ennyimba aziisawo ku mpaka nemuzikuba ennyimba ze muzikuba newenekwebuliriza nali Kenya ennyimba ze sizimanyi empya ennyimba ze empya sizimanyi ogenza okukola eKenya kyali kirala by the way kale nga nawulira tukubyemuko ku lwali naye kudda mu serious omusajja oyo bambi musajja muyimbi w'amaanyi okuva emwatandika okugenda mu masabo n'Anatolias David Lutalo teyaddamu kuba kyekimu simanyi oba ye Anatolias yalina ensonga ze ne David ng'omuntu bba babiri oba ye yazunga Anatolias agendako mu ssabo
okuloga David Lutalo eyo nga towavaayo kyako kiddemu wana abantu bangi abakatwandika antu kali bagamba ya Kayongo nyimba kizaalira empya na time yaffe Kayongo okay Anatoli agendako mu ssabo David Lutalo si agendako nakati agenda mu masabo okuloga David Lutalo simanyi kati byagenda kukola kubenda ku zino sina nnyo budde bwe naye nga lulingo okyali naye Anatoli agenda mu masabo agenda David Lutalo kale nkulimba enfune ki David Lutalo golabwe musajja mugezi sokoleke wamulabako ko ng'ayingira esabo bw'ati David Lutalo musajja mugezi David oyo omulaba ye mutu nyinza obba bamusemberera bamulaba naye ng'oba bamwagalako oba mmere simanyi bw'obeeranga n'omuzenyi ebintu byenayiga yabinjigiza sijja mwogera wanene mu kamera kubanze nayiga nfuba nnyo yiga okitegeera muganda wange wegenderezanga nnyo bw'obeeranga n'omuntu n'osooka omanya ebintu ebiyinza omumuggyako ne byayagala kyekisookera ddala okuwangala n'omuntu oyo era owangala n'omuntu oyo ku ddeeru ki ekiba ekirungi si kubeera batugeze Dr. Jose Kamini ng'omuli ku lusegere oba kubeera ku lusegere wa David Lutalo ekyo si kyekimatalinga ekyo nyinza obba ndi eno naye nga nkusinga omufunamu kubanga nze mba nyina bye nayiga ate nga olinganga yagenda ote enkoko maya yagala nnyo enkoko namulangawo ng'atumya enkoko nnambawo ng'ayuzawo katono ng'abawa ne balya ng'alaba bano ndowooza byalaga bababongote nga bo balowooza agamba balala fe tuli bagezi kati abasajja abo tebatera nnyo okwagala abantu bagezi balinaana nnyo abantu abamu abakabi kankiddemu tebaagala nnyo bavubuka oba kale abayimbi abagezi kangeze kunzi kyaffe ekyokuyimba tebatera nnyo okwagala nnyo bayimbi bagezi bannaabwe balinaana aga omwana oyo naka mugezigezi bw'aba akwagadde abamulinaanye bakulemesa omutubukako baye David Lutalo yali anjagadde sijja kulimba naye osanga yindoza agamba kati kuba kyantega akakodo kyambuuzako ekibuuzo olaba David wakuba omulimu banga kiri oyinza okwepimiramu ovaayo nenkola ensobi ne mugamba emyezi 6 bwe giggwako nga tannandamu makulu ankuba ekiboko bangobe ye nga kikulungudde emyaka 10 kiri naye ndaga ono omwana nno bw'anaasembera mu dayeyazi mpedde nga nze vice kaye eyo kakasa myezi 6 gyokka bwegiti muganda nze ndongo njirina ge mazima nsobola okukola musajja oyo myezi 6 bajja kundabamu amakulu kumbe neesaanika bakyadde ine kigenda mu balogo baakyo kinga mwana baŋŋambye muvubuka oyo gw'otambula naye oyo munywereze ddala muvubuka asobola okuyimba ng'abaani anti nga omanyi munaye nzunga munze enzunga sajja ono atale buli omu yeegaana eddogo yo bwe natwaza Anatoli asanga etagenaako mu basawo Anatoli asalingo agamba nti gwe David Lutalo bye baakutega mu meeting omulumirize bamujje ku mugaati ate gw'ogamba Anatoli asaloga David Lutalo ayinza okuba yabitwalanga ebyokusaagira naye eddogo eryaka lyakwata ebintu ebyo nali nabivaamu lwakuba nti nnunzizaayo ate nga nyina okuddamu nga wadde obuze nnyo ate twakomaawo nga ennyonyi eyimuse musajja nali namuleka kituufu yatwala underpant boxaye ku mulubaale Anatolias wabiwulirako Anatolias boxer ya David nze ojambeerawo simanyi boxer za Lutalo zayamba biwulirako gundi nti bamukwata ne boxer nga akitute wa mulubaale ate naye wakyogerako nti Anatolias yatwala engoye za David Lutalo n'ekifaananyi ew'omusawo wakyogerako kati kiri bwe kiti obusanga ye amanyi gyali ekisookera ddala otegedde omanyi omukulu bw'avaawo oba kale tugeze nga omanyi nze nyenjaga nnyo muze radio bwe yavaawo mutufu basaasaana buli omu n'ayiiya obulamu okitegedde ye yali amanyi engeri gyakwasaganyamu ki abantu be okitegedde kati ddayo yazindooza bwe yatabuka omukulu ng'ayeera buli kiramu buli omu yasaasaana neyekola buli omu yamanyi gyali okitegedde ngamba wano nga mukyatambula ne Anatolias wa bino bye nawulira ku radio byali bituufu kuba naye wabyogerako sokoddemu nabulyawo kusimba ng'agamba bamukwata ne bokisa ne Sula owa radio Simba mukulu Sula oyo bamukwata ne bokisa za David yakimbuuzaako ntitwawulira Anatolias bamukwata ne bokisa za David Lutalo Anatolias ye muntu yekka yalina access etuuka ndowooza buli David Lutalo waali oba panti ze ziraba oba ye okimanyi nti Anatolias yali agoba n'owaabo wa Lutalo naga agenda bw'aba agobye yalina omukisa ogwo okola ki okugamba gwe genda nagoba mu kiina n'ogenda ko wa Lutalo n'ogamba mukama wange ate Anatolias genda tegedde baba agobye genda omuntu aba muzannyo bakuleetanga abasaaga n'obatabulatabula abo abasajja nze sina kyemba watabula ekibiina okuva gwe watabula ekibiina ne bagoba Anatolias
ekibiina kyatandika okusebengerera n'oyogera ebintu byonna n'owaayiza Anatolius nga bwe yagenda okuloga David Lutalo n'omulumiriza Anatolius yagamba wajja yambadde entalabuusi nga takulabangako n'osooka olumiriza oli David be baakutega bano abaali baagala omujja ku mugaati lwakubanga wagambye tulina obudde naye nze story nagyewala Anatolius okujja mu studio okujja mu lukiiko Lutalo kyayitamu kyeraliikiriza kansobe nkuzeeyo katono nze newuunya nnyo kimanyi olanga ndaba Anatolius ayingiza emmotoka mu kikomera ku lunaku lw'olukiiko olwo newuunya nnyo nze omulaba nga ayingira nezinga muno musajja ayina amagezi azze kuba nali nkimanyi nti lunaku lwa lukiiko naye olwa nali nkimanyi nti awakira ajja kwebuza oba yeebike anti yajja nga manyi talina kizibu mumuwaayi natuuka okwagala okubuuza Mukama Katonda sanali makondono omusajja akimye eki kuba nali mmanyi tagenda kujja olw'ensonga namuyinako wino enna amala anti problem gyoyina Kayonga era luli kyatawanyamu eri emboozi wino gw'oyina olina engeri gy'omukola bwoti nabimala ebyo kutaasa David nze siyinza kutaasa David Lutalo kuba si mwogezi we kyekisooka simanyi nakyaliko nga luli wayagala okumutaasa anti kale essaawa za leero mutaase ku ddiiru kikale kankubuuze wadde mbadde nkyakubulira akatemerera akakemabega mutaase kuki era mmanyi ki musajja mugagga ayimba nnyo buli kimu akirina kati mutaase kinze Kayongo waabwe munaku luli wali wagala mutaasa kiri kyati wali munaku namutaasa ate Katonda nannyamba n'akitegeera nti namutaasa yayisiza kunze namutaasa kabala kakati sinya kyengenda mutaasa sijja kubeerawo nga ntaasa abantu n'ebintu byesategeye ye ani yagamba nti nze nazaalibwa kutaasa abantu buli kiseera naye nyira kati okwetaasa ono dduka oyo yaliwo emabega bwe muyetaasa awi Ivan muli yali Canada agenze ali bali bakuteri bwe mwa kuteri nze nayi sina ntobe egenda Canada usanga yafuusa osanga yabanoonya bubi Anatolius yali anoonya omukomo nga Ivan yayikweke Canada lwa Anatolius ate muwaliza namu Anatolius bwe mu nze waliwo omuntu eyaŋŋamba lwakuba nti nze njagala kwogera ku music wange ozizaebintu kati kiriwo eki omwami oyo yagenda kansoke nkuseseemu emabega obudde buli omwami yayingira nembuuza akimye eki ngenda omulaba kuba nze nize yasooka ku double kick nga byantamadda gayo bwe yandaba ngolaba esimu zimuva mu ngalo zigwa ng'atuuse bwati ku reception neŋŋamba antidde okundaba wano juka Lutalo yali yakangobawo Lutalo yali yakangobawo emabega ennaku nga nnya naŋŋamba Kayongo nkugambye todda wano kale yeebulira mu mutima nange kale maliriza ekikuleese nga ndi awo neyaledde maliriza ekikuleese naye nkwegayidde bw'ogenda todda Anatolius eri yakinganko ndi Lutalo bw'ateekako ekigambo nkwegayidde abaggobye kati byateekako nkwegayidde nenkyuka bwe nti nemutunuulya bwe nti omusajja ntaasa ye ayagala kunkuba mizindalo gya studio yaledi yali akimanyi ekituufu era nanga muganda wange musajja oyo nga si mwangu Anatolius musajja nga Lutalo yamwagala nnyo genda kukola otyo mumatiza Lutalo bubi bwa Anatolius nga yaledi nga nsibe engatto nga nkaaba nemugamba mpaamu wiiki wali okaabira ki nga ndaba Lutalo ngoba ate Lutalo agenda fa akasajja kagenda mutta akasajja ke kamuteeka mu bizibu kakati ng'okaaba akugobye nagamba yaledi angobye naye mu wiiki emu agenda kunneeyitira wa Mukama Katonda tali yanguzi nga omusajja angobedda kinga nze mutuufu ne mugamba Anatolius agenda kukoma kunze nagamba yali Anatolius agenda kukoma kunze nanga omusajja nga mugumu ogenda kukola otya ne mugamba agenda kukoma kunze kanda yanyamba naye namba ya Manja Ivan ne mukubira n'enjoga yabwe biti n'ensinga Manja Ivan wabba kulya bwa sister we omitaddota Manja Ivan nagenda nayogera ne David nawulira ensonga yali yansindikira ddaba mbega Lutalo alabe nze mutuufu oba Anatolius aka nga agenda byagenda afuna ku musajja we kati Anatolius kye nazuula kati Katonda nannyamba Manja Ivan nawegera ne Lutalo naga kale omwana kale kulumukaaga ajje baba ina byagala okuŋŋamba naye nga yakamfubutula baŋŋamba nti David Lutalo yakumma ssente zo wamukolomera n'ogaa nti David Lutalo onyaze naye ogenda kukoma kunze nyamba ompe ssente zange otherwise Katonda agenda kukuyuzaayuza onaagaana bagamba nti gwagene wa mukulu wo ne mumusomera edduwa ate nga neeno Anatolius bw'ayongerako eddogo kati byonna byegasse wamu okukolima okwo n'eddogo liri omusajja byagala kumusuula ddala bumalawo wabula nzi kaakati ndi ku music wange ebyaddala ndi ku music wange mulala bwe mwalwana entalo ze
naye ng'ekituufu kiri nti ebyo byagamba bakulimba. Siyinza kwetaba mu ddwa yonna oba kintu kyonna kusabira lutalo bubi. Omusajja oyo yavugako emmotoka najja n'anyambako okwo ku support. Naye nga wamugambako ekigambo ekyo baganya okusasula. Ndiki? Nti nyamba ompe ssente zange kuba Katonda agenda kuyisa bubi. Yankubire olunaku lwe yampita embizzi. Olunaku lwe yampita yayomba n'ayitawo n'ampita embizzi. Ate oli musiraamu yakuyita embizzi. Nenkubirako ok'omu ku bayimbi be nenjogera naye. Ne mugala Lutalo ampisa ekigambo bwe kiti, ampise nti mbizzi gwe. N'aŋŋamba tasobola kyogera. Waliwo omuyimbi we sijja mwogera linnya kuba keyanyiize nga bw'ongamba ayinza n'omugoba. Ti wayogera otya ne Kayongo. Uddiiru ki nga mwogera ki? Ndi mugezi ekimala. Alina omuyimbi we si muntu mubi. N'aŋŋamba akyogedde ye yennyini nti n'ansindikira ennamba ye. Negimusindikira. N'aŋŋamba ye n'ennamba ye. Namugamba akyogedde nga mbizzi gwe. Biki. God is going to punish you. Nemugago wamuwaki. Yana gamba lwagwe Katonda wamuwaki maama. Gwa atalina kyakola. Lwakuba nti omusajja oyo sagala mwogera yaddala. Anga kyagala abantu bagenda kuyita omurogo oba okutangaza kuba abantu banza ekikubu ekimkumpisiza wano. Tangaza bagamba nti gwe muganda we yali asoma Qur'an, oyo asoma Qur'an. Mwegatta ng'oli bwaroga nga naye bw'osoma Qur'an. Omusajja mumutaddeko amaanyi mumumiza omusu. Omuyimbi w'eggwanga. Mpoza Anatoli yasinga ali mu kuloga omusajja. Omuyimbi w'eggwanga naffe tuli bayimbi baggwanga naye ng'omuyimbi w'eggwanga oyo nze n'omwagala. Era sijjanko mu kamera wano eno nenjagala omuzza wansi. Kwa singa nali njagala muzza wansi ebyali bimuzza wansi nali mbirina. Oyina muyinako ko wina asobola muzza wansi. Nze jja waggwe. Nze nyina wino namuvaako omusajja namwesonyiwa omukulu David Lutalo. Big up on yourself. Simanyi gyabulidde kuba nange endonge badde empuba byange. Sijja nebyo ngambe sibikakasa nti omusajja tanese n'okuvuma avuma. Waluka video akayisaawo ng'asabula naye abantu bamuyitiriddeko olw'okugaba ennamba nga ndaba banyanga bagamba nti ye talina lukusa lugaba nnamba ye. Yagaba ennamba ye. Ennamba ey'omirimu emirimu. Kubanga olaba ne Coca-Cola ekyalagirira abantu dipo ne headquarters bwe ziri. Yagaba ennamba ye. Nanga bade obwo yagala bukinga David Lutalo. Tekisoboka naawe. Aleka naawe. Sereka yagaba ennamba. Lutalo talina lukusa lugaba nnamba. Yagaba ennamba ye nga yagigaba wanga manager we yagigaba. Lutalo yasabye. Abayegera bongo muddeyo. Abituufu. Ne batukuba amayinja gendo nga mwe muli eno museka ogambye akoze eki. Yagaba ennamba ekwasobola omufunira ye. Just abantu kugamba waliwo abantu abadde baliira mu linnya lye. Banji nanga namba yangenze kunfunira ye no nga byomu yita David Lutalo wangu byomu yita manager wa David Lutalo beeyita buli kimu kye baagala kati omusajja n'ava yakola eki naye abasajja baameze ku musajja kati awo yavudde n'asooka avumamuko ku bantu awo n'ata n'akayimba nti abamu tebasenya akayiga okusenya niyo akawiddeko kanti ne bamala ne bafujja waliwo yankubidde essimu nti omusajja yaladde akayimba abaana ne bafujja atuvuma baani so tumala ntufujja biki sabigendedde wana olimba sinna yada avuma bali abamuvuma byenyo kyobola ekitiibwa kye ogambe yagaba ennamba ye oba ya manager we yagaba ennamba ye ngaye baba mbadde sikirabangako sijja kulimba sinnamulabako nawulireko olububumu nesi mbadde saagala nnyo okwogera ku David Kayongo David Lutalo gwe mmanyi tayinza tuuka waawo njagigabye olwakuba badde Kenya kakati tudde wano mu masabo wano kuba njagala I'm trying to figure out problem evaawa lutukoze eriwa Anatolia Sono yagenda mu masabo ng'ameka ng'omwaka obujulizi nti gaali nga 10, 20, 3 gaali amasabo ng'ameka Andoli asaleka nze namanyi yangamba ya akwesa abantu 15 abenjawo abasawo abasamize 15 abasamize 15 byali akozesa nze omwogerako nga njuga byali akola kitegefu wabula ye David ntogera kwa ate ye wanjawulo kubanga Anatolia Sono byonna ebikola aloga David
afune kumanyi ga David awunze David yali agenda mubasawo benga 15 omwami oyo bonna nga aloga David Lutalo era David yamubuuza obadde ng'onoonya ki mubasawo abo bonna era nze oba mubasawo abo wawaayo erinnya lyange nga bwamugamba nga beebyabo ababiri kwa bali babadde naye ebbanga ddene wabula nkulayirira David yakkiriza binayogera akantu ako kalaba akagolo mmaze naawe emyaka mingi naye olowooza lwaki ngamba nti omwana ono gwe naakalaba obulabe ebbanga litali ddene nzikiriza nti byayogera bituufu ate nga nkuyiriddewo omugongo mirundi mingi naye olowooza lwaki ngamba omwana ono byayogera bituufu leero musajja n'afukamira tuli mu esi naye n'atuuya naggwawo neyevulungaawo bro alaba nno musajja n'amugamba nze saagala kuwulira kawowooko so eyo twabimala naye nga tugezawo abasawo 15 bonna yali agenda kufuna kumanyi ga David Lutalo nakukakanya David Lutalo yabe nga president wa the Ayers omwami oyo nze yammalamu nnyamaanyi nze Kasaaya ngamba teyagala kuyimba nga Moze Radio nammalamu amaanyi oba osanga yali aloga Moses Radio ataloga David Lutalo ate nga Moze Radio yafa yali atakyamwagazaaki ebiseera Moze yali yafa nanga nze njagala nyimba embere nga Moze Radio bwe mmala okuyimba nemba nga Moze Radio gogenda okubeera prime minister mu the Ayers nze nali nkimanyi nti ngenda beera prime minister mu the Ayers emyaka nga nyina 10 ko tosobola kuyimba nga Moze ne oba ofootya nga prime minister nga yafuuse eki David ye president ono vice ye vice we prime minister nze prime minister omusajja ono ogenda kale ku basawo kibi tukivumirira Anatolius teyagenda ku basawo kukakanya David yagenda ku basawo naye kwerwanako olanga bulira andi gonzize mabega mbye namala kati nze bwe namala ntiyagala kuyimba nga Moze Radio neŋŋamba kati ngenda kuyimba mu the Ayers nga nyina emyaka 10 omuyimbi gwe yali yegezaako omumanyi ntoozi kuwa amaanyi n'oyimba nga kikyo weegomba Lucifer agaba amaanyi n'oyimba nga kikyo weegomba kyakubiri nga nziraawo nze bambi saga nnyo kulumbagana bayimbi bansingako ku mulimu gw'endimu kanjogera eky'endimu ekyokuyimba wabula nze okujja mu nsonga za lutalo nga bwe najja mu kamera nali nzija kwogera ekyange nga mazere magana naye nga ndabye ampisa embizi kyesimanyi oba yakyejjusa kuba omuntu oyo yaŋŋamba bwatu bwayogedde ddala akyogedde n'akigamba konze akyogedde n'akigamba ayogera n'ebirala bingi wabula nze saamuvuma wadde nga nange ebyokumuvuma nali mbiina mbimulabako naye nze saamuvuma naye namuwa respect eyo otegedde mbimulabako era kibyomulabako ebiwango mbadde ngezaako kukulaga nti abayimbi mbawa ekitiibwa abo kuba mulabirako kuba toseka omero akigane muwe ekitiibwa mulabirako otegeera katukole interview mugana yange olaba tuli wanera abantu nga mukaaga nabatwetolodde eno interview era abantu bukadde otegeera Kayongo West before akomyewo ayesagala ndi ku ndongo si wana muliro gonziza mu byaggwa mbadde ngezaako okutangaza nti musajja muwe ekitiibwa kuba mbalabira kusinza kuveeyi nemwataakinga bwendi ensonga lwaki nafuba osabika wadde nga waliwo nali nyina okwogera nembireka respect gyemuwa siyinza kumuweebuula era saamuweebuulako ge mazima matuufu kuba sina nali njagala muweebuula aye byali badde birala naye olwokuba nti nyina byemulabirako kati nze kaneewoleko ewasa maasi aswalukaga ebigambo bitono nnyo nnyo nze najja negomba empandiika y'omulenzi Moze Radio yoyoyo era nabeerangawo nga mubuzabuza bwe yali tanazaawa nali mukongoseko radio bwento nange nengwa singa nali mulwanyisa nze nali negomba nnyo Moze Radio kati kyenkugamba nti olw'okuba nti David Lutalo nyina byemulabirako ne byemuyigirako mu ndongo sinza kuveeri ne muweebuula era simuweebuulangako kyengezaako kukulaga kekaliko enkulaza ku bigambo bya Samuel yaswalukaga ku Moze Radio yanvuma embizinesi kugende simuvuma nze wadde nga nange nali nyina byensobola omuvuma ojegedde naye nalaba nga omuliro teguzikiza nga ndala tekijja kukola makulu musajja nsobola okuddamu ne musinkana Kayongo nompita bode kyokka yita abatajjuka kyeyakuvuma olwokuba munaakusingako ayinza obba akyogeza busungu bw'aba ali yagadde alineetondera kakati Kayongo ebimu ku bikunoonyeseza wano
bwali ogenze e Kenya wali togenze kuloga muntu yenna nali ngenze ku ndongo ya nawulira bubi esimu laka ya wawa nawulira bubi kubacha nasigala ku mutima owaye basajja abadde bandi bubi na ngenze Kenya kwetambulira era ngera komonga siri mwangu naga ngenze Kenya kutambulira ndongo yange Kwani yagamba talent eberawo ku kuzimu nga mbasawo. Bodo ina talent, ero sigato ina talent. Ya kusimu kyendiko. Wangamba ogenze Kenya. Kutambulira ndongo yo. Si kutambulira ndongo. Wanabulira bubi. Wangamba ogenze. Wawuli ekigambo kimuti ndi Kenya. Wangamba ngenze Kenya kwetambulirako. Abadde bandi bubi. Naga ngenze funa kawewo. Ngenze funa kawewo gowoza kwetambulira. Era okivuga okizote. Nedda. Sikumye interview. Kwa maze nange baga deninga. Abantu tebandaba. Okitegedde. Ngamba interview ye Kenya kyakutwale Kenya awo jubuza. Nali ngenze funa ku mpewo emala fresh air. Olembera je nali mwalo ayita tijiraba ayita jimanyi je mpitamu. Kubanga mazima wagendo gende Kenya nga nanga wewe nakulaba ngosigaza mutwe. Kali mfana nanga bwe nali. Kati waddawo. Nenga soloza mutubera mu kusoma endongo nebo gitambulyanga toyina talent ebigere bikugwako obuliba. Banja abusanga ayina luyimba ki? Ayina luyimba ki? Tolomanya nyimba zito zimanyi. Ayina sechi simanyi yazinkubiranga mu motoka yesechi bakyataka. Simanya ayina sechi bakyataka. Omusajja oyo ayina luyimba kyendala. Bannange omanyi lumu waliwo wasimanyi uwe Mawuli yakolewa bawa Andre ali David yalupushinga nnyo yamuyambako nnyo mu studio era nanewana kanga omusajja yatandise okunyambako byabadde ambuuka bubuusi nga agenda oli akamere naye kati yanyambe nakoko dali Andre nenkola uwe simanyi uwe alina sekiba kyattaka waliwo yayita Kambale alina omuyimbi galukola nalondooza kyaliwe yanga waye Gabinika Kambale neera ng'owulira Gabinika akuba naye nga musajja wange mpulira abulamu naye engeri gyali vice ne mga kaakabi 5 naye nga ebyaddala kaali kaakabi gwomu kubagibisa akayimba kaali kalungi kuba Gabinika yayimba bulungi ayina nalinwanyisa bwe yayimba n'omukulu okimanyi nti bwenjoga ku Anatolias ate nze mba muwa amaanyi anti tuli wano byonna byetolera ku Anatolias ne David Lutalo naawe kubanga buwanga wali ogenze Kenya kukwatamu mu ndongoyo nze kyenawulira kyali kirala nze nali ngenze Kenya era mbadde nkuyise wano obitebye nti kuva ddi nga abalogo ba wano tebakyakola mu banonooza Kenya nze nyina sente zigenda mu balogo kale kankubuuze ogenze mu balogo onoonya maanyi ga kuyimba ogenda yimba ki nga tuli muyimbi genda osubule mumwanyi ogende mbalogo bakufune bakasitoma bemwanyi genda olime kale limanga bw'oyimba wadde oyimba kitono wangu kuba Anatolias ekyamazima kiri nti talenti ye ntono gwe abalogo 15 Anatolias yagamba nti yalina abalogo 15 naye yeyongerako ki naye David yamubuuza n'abalogo 15 nze oba ateekayo erinnya lyange gwamanyi wanze tebandoga yamugamba nze tebandoga oba ateekayo erinnya lyange bizibu byo khalas omusajja n'akomaawo ekikonerwa mukanga yeetonze abatakiriza bye yakola musonyi wogenda mbalogo nga nkuloga nga yeetondera David Lutalo iya akabanga kimu bulonsonyiwa nsonyiwa naye navaayo ebyo byaggwa buli mulogo ng'amuwa omudagala kuloga David Lutalo kati ayimbe anti yatambula mu basawo be kuyimba nawulira agamba alina alubamu ye yanyimba mmeka nda munoonyako ogenda munoonyako omugende omugamba kyoyo yamugamba nti owaye Kayongo yabadde wano n'akuyita osanga ye yakubatiza erinnya eppya nedda kubira jebbyo mubuuze Anatolias yani erinnya leddala ye mukulu sekani omusajja mugamba Anatolias yosanga ye ensonga ki nakugamba story yange yo nagijjamu akayimba era kayimbako katono kanyimbye
Nakayimba dala chichi bananga omuntu museno kyakuta era lwaki banange ensene tumala mu bwetyo usanga isiri kwerabira byona bye wankola amaziga ge wankabya sirigera birusangai ne mukama wo kwe wali wesigawo yoyo yanefulira ne mukama wo gwe nali nesiga oyo lutalo naye yanefulira tibandekawo tibansulawo mukama katonda banefulira bansulawo mukama balamule enseno nzibu okitegedde balamule ali mubalamula naye nze mmanyi mukama katonda ayegwasinga era kyensaba Mungu tonjabuliranga nze bakoze bingi abe binumya omutima bakoze bingi banemesa obulamu bye bakola byonna ebyo mukama obalaba bakoze bingi ebinumya omutima bakoze bingi banemesa obulamu tibe bakola byonna ebyo mukama obalaba bagala nkabe tata bagala ndagenze tibagala nzunge museno zesala zabwe era mbaneka mojeje yelelele seyimbanga David Lutalo yasaga kuyimbanga David Lutalo balimba bwe bagamba bani nabiraka omukomeri nyimbanga David Lutalo ale David Lutalo ayimbanga ali mukonjera David Lutalo naye atayimbanga ye ngamba bitayimbanga David naye ndabawakanyamu esimbanga David Lutalo oyimango sangaye banna ye twagamye interview ni mtufu ya abantu bangi ndala cyo nyimbisanga osanga osale ntojira kayongo nyimba muganda ngeza kompola mpola oli kuchi musical kati musical nadde ku drawing board ngamazuve Kenya eyo nengamba kakani nze sigenda kabira mataga yise olwave Kenya noda ku drawing board sigenda kukabira mataga yise nense tolinga nengamba I can make it because I have a talent mukisangulina olabo lutabalo luneno ngabwe lwali mukama ocyankuuma ate nga nyina talent yange omuntu atuukiye okutwala oluyimba lwange cricket over n'afuna sente ze ye mpozi waka David Lutalo yabba oluyimba lwo n'ebyo nali nabireka omusajja bayita Dunia ye n'akola olule baluyita ensi lwe lwasaba omulimu tukubiremu ku lwa David Lutalo lwensi lwe yajja mu luyimba lwo kati waliwo akaneno kankakubulira okimanyi waliwo omuntu nga mubbi naye nga mugezi wabeera omubbi omusiru n'omubbi omugezi naye omubbi abeera musiru nga bamaze mukwata nebbanga lyonna ne wabbira emyaka 10 nga mugezi asigala mubbi mugezi eyo nabivaako naye tonzize eyo nabivaako nina ebipya eyo nabivaako David Lutalo musajja wange mwagala nnyo njagala nnyo David Lutalo kali kiyabba mululu olulимbo manyi style yalo kimanyi kwa goli muyimba yalimba mu afrobeat ye katera ji bani yimba afrobeat zibanga bimu afrozouk yimba mukati nzinayimbanga omanyi lwaki oyagala nnyo okumbuuza ku bintu bya David Lutalo oba kale jasi oyagala bwagazi oli public figure alina okweyaba taba na kyama kati nze oyagala ondekera ebintu byano babimbuuze ate nkuyina enamba yange leero ngenda gigaba anti soko nyimbiremu kali nze nayimba olanga wera Dunia Dunia tufuganda eno Dunia ekaye nabagiri mutukaye eno Dunia esuse nabagiri mutususe obubi bwe nkugamba Dunia ekaye nafa bagiri mu mbera sirimbye buli woyita basinga beyagaliza buli wamu enensi yakyuka nolaba oli nasadako omwana we mbwafuna obugagga abalala basadaka bana babanabwe nabo nti bafuna obugagga
enseno efuuse mbi n'abantu tufuuse bazibu nnyo enseno efuuse mbi n'abantu tufuuse bazibu nnyo eno duniya ekaye wa producer John akayimbako gye nakakolera muganda wange najjamu ki kadali nze nkugambye ye najjamu yakansaba ampa omulimu dayeyazi ekitali kibi musajja yanjagaliza nkole naye najjamu luyimba ki nali nzija kudda bukiiki nempuliranga mutuufu bamikisinga oluyimba olwo wadde yalumikisinga era tasobola kugamba nti nno mwana agira biki yana wandagala wamuuli ano yayiya n'endala sibi yakugamba n'endala yaziwandiika sinze yaziwandiika naye luliisi yalusi lwange kale kati anti yimba mukulu lwe yajjamu intro y'oluyimba olwo yewetanika widi 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 na 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 I producer John kati yo mugezi yayisawo mulere ezo ye kaloboze nagamba wali omubbi omusiru n'omugezi Uganda yaledinga lwa mukwano bwetwa lwa mukwano bamaze yanaga nteze bane mukwano ngenda owulira Nyadandika nyemizemi chamu Uganda wano gwange gwemanyo bulungi Uganda nedda tata ebyo byambe byaniyo wagaza obusungu akuwaganya kuli nengamba naye kati ye yandekera ekyange mukyo najjamu ekiki ajjamu ekiki kingamba nti at least nakakkanamu yandekera ekyange kwa mugezi atwala eki kati ye yayimbanga ye nze nayimba duniya ye yayimba Uganda yaseka kwesiba ku Uganda kati eri gye mmalira zinega kati kyensaba mukama otuyambe olungamye gwanga yafeye kaya oh 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 my lovely Uganda olwedi nange njagala ensi eno erungamwe oh 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 my lovely Uganda ochegede nolaboli nasadaka obana bwe mafuna obugagga ebyo byambe byaki byowagaza obusungu akuwaganya kulimba nolaboli nasadaka obana bwe mbafuna obugagga ebyo byambe byaki byowagaza obusungu akuwaganya kulimba kati gwa ensi etabuse yayimba ku nsi etabuse ochegede olanga yayimba Uganda kumbe nze olunzigwayo otege naye twavaayo nenebaza omukulu ti bwabanga munange oluyimba lwali lulungi nakolamu ekikye naye ate era ono bwajja n'agamba nti nendala yaziwandiika nze akange kenyina akatono kanye kwentandikira kagenze nekyo nakivaako kati nyina enyimba ndala otegedde akakati biralamu bwavudde Kenya wano yakati nawulidde n'omukulu Edirisa Musuuza kopa erina weetuuse sigala kwiza kuzanya mu nnyimba zange bannange nze nfa obwavu abasajja eri nekyo nakita ekyo kyaggwa kati watandiseo kibi ate nawe wali okigambye nti okikomezzaawo naye wali wakivaako kati bwe nakubire ngamba ekyeruyimba ekintu ekyo kyaggwa ekyeruyimba mbadde nyagadde mukitangaza abantu wano tukitangaze tutya kati okitwatangaziza ti oluyimba David Lutalo yabba oluyimba lwo yaluyita walala naye noluyita walala bo kati tubatekedde beesalirewo David Lutalo mbadde sagala namwogera mu interview eno omusajja simirako buzibu mukulu David Lutalo omukulu David Lutalo nkwagala nnyo boss oli wakabi oyimba bulungi gabe namba yesimu abantu bonna bandyagadde okwegatako musical wangambye n'abantu babiri boyambako okuwandikira music essaawa zino omwana n'omulenzi wakoze record label sina record label sinafuna sente ezika record label just nyamba ku bannange era nga nabo mbakubiriza nze sigenda bakolera TV na radio balina okwetwalira balina kuyimba ofuna esijja bagamba mbo simanyi njaba bakolera TV ne radio kati bayambako oti akyengamba nti omuyimbi bamuyimbi ate wakyobera presenter lwaki mba nkusuubiza okubeera presenter nga nkimanyi oli muyimbi oba wandiikira ya nyina omuwala gwe nawandiikiddeyo oluyimba luli mu bandi kabandi kalewo kayimba kambaga omanyi nyimba z'embaga tezigwa zizusayo nabakuyita oyimbe kanyimbire muko
neba neta batazanya mu nyimba zange akasawa kamuwandikidde olwedda abantu kabala b'ekitone banange kansanyuke kandigidde kitiibwa ky'obufumbo nkiwangudde nange nkituseeko abaali bansekerera mbasaasidde kyekiseera nfuuke mama olunaku lwambaga leero kyekiseera nfuuke mama olunaku lwambaga leero ekitiibwa ky'omukazi yenna kijjula nga afumbiddwa kuva lwansuubiza okumpasa obwongo bwange mukwano bwakyuka nga bulowooza ku mbaga yokeno mukama yeebale abateesi baali bangi abaali bagala beibondekewo abasaba nga twawukane naye Mungu nayamba yasuulawo essaala zaabwe nagenda n'essaala zaffe twasabanga Mungu nayanukula mu bonna mu bakazi enkumu osimye nze nkufumbire kale mu bonna abo mbakazi enkumu osimye nze nkufumbire banange kansanyuke kandigidde kitiibwa ky'obufumbo nkiwangudde nange nkituseeko abaali bansekerera mbasaasidde kyekiseera nfuuke mama olunaku lwambaga pulo abayaaya abo tebakasika kali kati omuwala ali awo njatandike naye njagala wandike oli mama Mafia oluyimba mama Mafi mama Mafi mwandike oluyimba kansoke nkuulyeko akayimba akalala naye akayimbaako katono ka mukwano ndi mukakolako nako tukayimbaako ngaleke ale kalungi kalungi bayinza okwagala okunzira mu biwundu bayinza okuyiwa taaba ate nga hiti kayimba kalungi by the way kuba nye abantu bekakwasaganya nabo kayimba ekyamazima kankaleke kaleke toleeta bizibu wa kala kusanga kayimba ku video kwanda kakubako luli nti ate Kayongo yeetuze bazzeemu ne bamu era mbange nakuddamu nyine nyimba endala nyine era bana banjikiriza buyikiriza Kayongo tumalizo gabe namba esimu neyanze okunkyazaako waneeno obadde kati ongambe ku mama Mafi nja mwandikira oluyimba mama Mafi mwandikira oluyimba ne okuddako emabega omukulu nziramu kinoganya waneeno ojuka kaya kayimba kenayimbyemu nga neyambisa kubigabisa maswalo kagaka nti ze najja negombe empandiika y'omulenzi moze radio yo era nabeeranga nga mubuzabuza bwe yali tanazaawa nali mukongoseko radio bwento nange nengwa singa nali mulwanyisa nti okuyimba ekyo kiyiriza nokuba omuyimbi otandikira omulimi yafungiza mpale n'atandikirawo nti enkola ekyo ekyange kuyimba okyegedde nti ngezaako olaga abantu nti nze sirwanyisa David Lutalo mwebuuzaako kuba ne radio singa namwewanikako wanafuna omukisa ogumusembererako sasa siri waneeno oli yamulalamu naawe gambe neyambisiza ku tune ye naye nga nze nyimba byange kuba ndi muyimbi mmanyi ekyokukola jasi neyambisiza tune ye so Lutalo nze simuyinaako buzibu kwagala nnyo Brad ng'ondi kisuma yavumya abantu ezo ntalo ze yenga yajja bimalize kyajja kiyita bamunyiziza bamuwalampye te musajja ayimbidde emyaka mingi so simuyinaako buzibu era nkakasa maaso awo yetujje tomanya ebyensi kuba fa mu ndongo tetuba na mpana ya lubeerera okyegedde ya wangambeko nekyamanaja Nassa naye namugamba manaja Nassa na Uganda yenga Kayongo gwe byokola manaja Nassa luli boolo musajja wamuwoninga namuga manaja Nassa omusajja jaba kwata ku nkoona okyegedde wali kwata ku nkoona oliyogera ki kati uli ebya naye manaja Nassa naye talina buzibu kuba lwakwandi kali yayagezaako kwatagira muyimbi we naye amaana kyeganga mutolina buzibu lwakwa nti nze mukadde ako saaliwo nemuga kitufu tukimanyiza nzi naye twayogera ne manaja Nassa netukimalirize ekyo kale tugabe namba esimu abandi yagadde okukoonako so kuŋŋamba mama Matho nompe namba ye mama fingira ku namba yakamwandika kayimba naye awandika ayagala nnyo mukubi wa hip hop akuba hip hop yayagala hip hop mama wa hip hop akuba marap amanyi mama fiu ate nga yangambye komyawo Kayongo waabwe nange nempise mu bingi naye ogena kumuwandikirayo hip hop mama Mafi tujja kwatagana mama Mafi kuba ekyamazima ndowooza ngezezaako olaga abantu nti eri story yaliwo nga nsaba ebyange lwakubanga nsibula abantu nze sikolangako hijja Lutalo tampanga ku ssente ze David Lutalo teyampa ssente zange sijagamba nti yandyaza amaanya kati bwe nagamba nti yandyaza amaanya
omusajja nabako wampita nanga akayongo ekyamazima ekyamazima kayongo nkoze bwenti otegedde ngale nayogira denu bandu omusajja teyakola ki tanaba chovola banagamba nti mulezi oba tanebe kwerowooza bwerowooza baba yakirekera yakireka bangi bafiiriddwa nze nyina obulamu teri kyabugaga kisinga bulamu otegedde naye nga sikolanga kuhijja muyampa ssente muganda wange kale sikolanga kuhijja mpozi enamba y'essimu wakatumya ku mukyalawo nseonye omukyala Kayongo nno baserebu siba kasoko otumire ku mukyalawo mbadde bannange Kayongo ino omukyala baserebu batera kwogera bakyala baba babeera bwe bati baba bwe bati tebategerekeka bana esinoonya ge mazima bakujje ku mudaala wamujje Kenya era bongo samuje Kenya mwana muna Uganda kye kintu wale Kenya ogira Kenya naye yenze kufuna bannaye ekyamazima ku kawewa akalala kwempe Uganda lyensukiriddeko kale omukyala osoko mutumire mukyala wange mutumiddeko nnyo mukyala ali mukyala mulungi ye wakasi wa kamera ye nenga so beautiful wachi mogereke erinnya limu mukyala wange mukyala Jaria mukyala musiramu mukyala Jaria ali humble mukyala musomesa alinga muyivu muyivu yimusomesa nze ndi muyimbi Jaria tukutumiddeko assalamu alaikum ali awo mukyala wange omogeddeko obula kugwa bugwe kigo era ne lero ngina mulabako tobeera naye waka anti kati ayinza yagenze kusomesa ko distance ko amayenda kunga 5 kunya ne lero ngambirako ne bwekityo avayo ku weekend fitunege gyetu kikwasaganyamu ekyafu ngo abufumbo bwokuyiya fumbo ento ova mifo kyanda mifo ekirala tomanya tunagenda tugira ajafune yokumtumenga tukwatagana mu budde ya mukyala wange gyali yankutumiddeko nnyo nze nange kino kyekyange kyokuyimba kakasanzize bane nkuba n'omulangiri ba promoter mukulu wa Bitex enamba y'essimu anti bwe nange nagaba enamba yange mumpe ku mirimu bannange ate enamba gigabe isitesembedde enamba yange y'essimu eyange eyo mwenye yange mwenye kayonga ati ogaba enamba no sinza kutya gaba namba ya simu nze ndi public figure bonyingira nga tweyingira erizo 0709 oba kale kango soluga 0709 not 7 5 4 Kinana mu musanvu 0709 5 Kinana mu musanvu namba yange ya Kayongo bane mumpe ku mimpu wa Bitex muyambe ku bayimbi bangi endongo njirina mbula mu recording oyinzo gamba wa producer ba wayinzo gamba Kayongo yajemuwe audio naye Kayongo waliwo producer yali atugambye tuwa rimba anyway Kayongo tukomyawo leero kasa kati mwende Kenya navuddeyo navayo kale ndi waneeno Kayongo ono tugenda kuddamu tumuwa obudde atubulya ebice ebyali e Kenya osanga olwaleero tabadde redde naye nze nsubira kye yaŋŋamba saawulira bubi Kayongo yaŋŋamba nti ŋŋenze Kenya ku ssimu abaya babadde bammalawo ŋŋenze kwetaasataasaamu mpasi ngenda kuddamu kirowoozeeko nandibanga nawulirawo kola tutanesi yange mweraba